kuba webase togenda kukimanya. Good morning yenze Dora Namala oyimbwa mu studio munange tulina abagenyi baffe abalungi, the beautiful ladies baze otulabako balabika bulungi. Empaka za Miss Curvy wazuulirako owange zivuddewa era ziragawa. Nina omutesitesi mu ngoma ali mu studio era nga ze n'omukyala eyawangudde ekya Miss Curvy. Mwezi kukagwe sanso balaba nafu kusanga Dora mulabika bulungi. Naola olabika bulungi onyumye bulungi bambi ebyange byanyumye nnyo. Asilanga seka katandika ne anye mtestes mnafe gwe ali kubukede kasoka babuzeeko. Nsanyuse nnyo okutukyaza mu studio za Bukedde wano era amanyanga banyanjudde nze mu ngoma omutesitesi w'empaka za Miss Curvy. Mbalamusiza mwenna abalabi ba Bukedde TV Ekyenkya. Okay, tulina omukyala munange omulungi eyawangudde empaka zino eza 2022 buza kuba ali ku Bukedde. Amanya agange nze Nasuna Shirat nga nsanyuse nnyo okuba nga nzize wano ku Bukedde. Mwebale nnyo twaniriza, mwebale kutwagala. Bwe tutyo kakati ogenda tutandike naawe atubuulire ekirowoozo kijjawa bwetyo bwe twakola. Guno omulundi gwakomeka ng'ozitegeka? Guno omulundi gwa kubiri twasooka okuleeta ezasooka 2019 naye olwa covid egyo emyaka ebiri nga tewali mikolo kati kwe kuddamu guno omwaka era nga tugenda mu maaso n'ebisingako mu maaso omwezi ogujja. Nasuna ow'Emamba omukyala omumbejja. Okay, kati Nasuna gwe wawangudde empaka zino walira odda wuli okugamba nti bitabemu so kubuulire olwo. Nali eyo nga ndaba abakyala abatofaanana abatwenkana nga tetuli nnyo mu abantu baba balowooza oba tuli banafu oba tetuliiyo, naye ne ŋŋamba kanzije mbakiikirire nabo banaafuna obuvumu twerwanirire ngaffe tubeeko kye tutuukako ngaffe abakyala. Era kye wakikoze? Kyo nakikoze. Wakikoze kintu wayisewe kintu wakikwasaganyisa. Kati Nasuna bakuliza waggwe wakulira wa abazadde be baani abo? Nze nakulira Seeta ne bazadde bange, maama wange musawo ku ddwaliro Nasaba Seeta nga ye mukyala Babumba Saara. Taata wange yetebandike Siraaje. Bazala bameka? Batuzaala abaana bana nga nze omuwala nzekka. Gwe muwala wekka. Kale kiki ekyakwaliriza okujja wetaba empaka zino? Ekyampaliriza okujja okwetaba mu zino empaka okujja okubuulirira abakyala beekwese nnyo tufune ebyokukola, abakyala baveeyo tulwanirire, abantu batuvuma batuyita amannya olaba ne baseka busesi ne bakola batya ne bakuvuma ebinnyanya wuuyo ne bakujerega kale nga byonna bisoomooza. Naye bw'ovaayo mu ekyo ekiti abantu osanga buli omwana atwala munne embu naye muntu ffenna twenkana. Ekitegeera bwe kiri kakati mukyala mu ngoma kiki ekyawanguza Nasuna? Mama muwengule engule bagimuwa waliwo abaali basala empaka ezo naye pozi ombuza ekibuuzo kirungi. Abantu zino empaka baziyita mpaka za bubina naye si mpaka za bubina, mpaka z'abakyala abali plus size, abakyala abawunda kubanga empaka bulijjo tubadde tuzimanyi engeri gye zitambuliramu. Ekyawanguza omukyala ono nze ku lwange kuba sinze nasala omukyala bw'ajja okwetaba mu mpaka alina ebisaanizo bingi bye batunuulira ng'oggyeko just omubiri kubanga era tajja kujja nga talina mubiri. Bakolebwa kye bayita okusunsulwa mu interviews n'abuuzibwa ebibuuzo mu ngeri ekwata ku mulamwa gwe tuba tuliko kubanga si kyakwambala bwambazi ngule. Shirat tayambadde bwambazi ngule naye engule ogenda gikozesa otya okuyamba bakyala banno bw'oba nga wayisibwa mu kintu ng'ekyo nti wavuulibwa wajeregebwa ogenda kuyamba otya okututumula oba okuyimusa oyo omukyala ayita mu mbeera yemu naawe. Ogenda kuyamba otya okukozesa engule eyo okuyamba mukyala munno n'ebintu bwe bityo. Kati bwe bajja basunsulwa bwe batyo mu bibuuzo ebibuuzibwa gwe balabyemu essuubi nti asobola okutambuza omulimu guno ogenda mu maaso. Nze kunze ndaba gwe bawengule bonna abawala baali balungi era okusala tekuba kwangu kuba njagala nkutegeeze baali basala empaka nze nina akakoona mwe neekweka naye ngamba bannange abaana baba balowooza ati munaye engule bwekyo bwe beesazeewo.
so batunulya ebintu bingi ze twayisa qualities ebisaanizo mu muntu engeri gye weeyisaamu eri ggwe eri banno ebintu ki byoteesa okuteesa kuba buli omu ayagala kulya ki ekikuva munda ki ekikuva mu bwongo gino emibiri obulungi abakyala abalungi bangi naye omuleeta nga tasobola nakunnyonnyola ki kiddako nga tokigira byayogera nga naye kenyi tabitegeera ate toluma nkubuulira mazima nange toluma ati kati ffe eno mu luganda nga batomega n'oluma kakati mukyala mungoma tukyagenda maaso ne interview yaffe era tukyali wano tugenda kuba nga tulira bingi kati omulemu tukole ku sente ate tukomewo
akabina kagenda kapapara naye lutalo olengera ekifaananyi kyatalo mu luyimba lwogamba mukama w'amaanyi wallahi mukama oli w'amaanyi sikye tuliko akayimba kagenza bugenzi nabyo tugenda kwogera mu studio basaba ne banyabo eyakatuulawo tulina abagenyi baffe era nga bo tulina omukyala Nasuna omukyala yakuzibwa mu ngeri y'ekifirika bati tuli bali bemwaga tuli bali eri mukopa tuli bafirika ngedde kyekyo kyennyini obwina tubulina fika tuzirina obuwata babulina kakati byo byemusinzirako kwegamba ezo physicals era kati nga boolaba nti omuntu agenda awantu bw'oyita awantu era basooka kulaba gwe ng'omuntu nga oli tannabawadde okwogerako naawe kati empaka lwakuba nti nno muna ebintu mukama yamanyi bwakola ebintu bye bwe twazanjula nagamba mpakaaza abakyala baabo binaaza kati baabo era naye yaliko era bambi naye yali yakola ki yakula bulungi kale bonna abakyala abazze beetaba mu mpaka zino nze mbakkiririzaamu kubanga bo bennyini bekkiririzaamu era bakimanyi nti baakula bulungi naye engule tesobola kwambalwa buli omu kyeva olaba nze wadde nteekateeka sisobola kusala mpaka zino sikisobola kubanga mba mpulira nga bonna singa kisoboka naali bakoze eki mpozi ekyenkola empaka bwe ziggwa nsigala nabo ne tukola ebintu wamu projects wamu nabo okuba kwegamba babeera part of us era omukolo guno bwe twagulina ne betwalina mu 2019 bajja kuba tubadde nga katugende wa Nasuna ewangudde ate mnange empaka zino Nasuna kusomozebwa kikusanze mu bulamu bwo olw'ekikula kyo okuvumibwa okuyitibwa amannya omuntu najja n'akuyita erengera ekyo abantu babavuma amannya ng'ate mu butuufu omuntu oba wakula bulungi naye abantu oba tomanyi engeri bigambo gye bifuubutukamu butamanya bwe bubatawanya butamanya tebatambula kulaba bantu kitegeera butamanya era tokkirizanga abantu nga bokulowoleza okuba nti nno toli mulungi obulungi butandikira ku gwe Nasuna okweyagalako muri okwewulira kubanga oli mukyala mulungi olina omusajja munange tunyumyamu wakati wafuuse serebu okimanyi kati ndi serebu olina sweetheart simulina naye era sinoonya noonyezebwa naye nga nze sinoonya onoonyezebwa tonoonya mukama singa abaleese omwana w'abandi kakati Nasuna owandyagadde bitunga ki kano kazindalo kakozese bagiyita bukede number 1 TV station ekyo kankyerekereze ebyo yetaaga ekyo kankyetegereze ku ssaawa zino ndi mu lugendo olw'okulwanirira abakyala kati nze ate bwe nzira mu by'abaami ekindeese kiba kifa oba baakunyiiza nekisusse ebintu biteeka mu mutwe ebyo eby'abaami ate oli bw'obiteeka mu mutwe obulamu buba tebujja kutambula atandika kubuzaabuza kuzze nokuzeeno naye kati ssaawa zino ekigendererwa kyaffe kulwanirira abakyala baddemu okwekkiririzaamu abakyala balina okwetwala n'ekitiibwa ekingi ennyo mu bulamu bw'ensi buno nga ne mukama yasooka mukama nambeemu eno fika ennungi bweti waliwo agirina mu famire yammwe manyi olusimisaayi gyewaffe gitugobera yesimulemba figa famire bo balina figa nze ntegedde kati kyobula kugambye bali boogeza butamanya basomanya ne bavuma ne bakola ki bamanyi ebirungi abo bamanyi ebirungi kakati bafuuse Miss Curvy sooka ombulire kiki wajja otutwala ebirooto byo ki era lugendo ogenda dukwasaganya otya olugendo ngenda dukwasaganya ne betubadde nabo kati nze Miss Curvy naye ne bali babayita ba Curvies with the Curvy ladies kati tujja kukola projects tujja tuuka buli wamu mu byalo mu masomero tubuulirira abaana kweja emyaka emito bagenda otuuka eno waggulu nga beeyagala kuba beeyagala nga bwe bali kubanga abaana oli n'asiiba mu sweta neyeesiba esweta lwakubanga tayagala abaana bamuvume naye kati bw'ogenda mu masomero n'obabuulirira n'obagamba
mwenna mulina kuba balungi kati emyaka egyo bw'ogitandikira wansi ogituukira waggulu n'abantu abalala bajja kuba tebakyasobola kuddamu kuvuma abantu kubanga baba babuuliriddwa ate nga bafunye obuvumu ng'ate bekkiririzaamu. Ekyo kirungi okusomako kuli mukyala Nasona. Okusomako nze nasoma era nengraduatinga mu bachelors of arts in public administration and management ku Nkumba University era bampadde ne scholarship okuddamu okweyongerayo mu kusoma kwange. Olaba kakati oliyo kati ngombuliro oli yali avuma birungi bigenda byepayiringa wepayirinzi kodda kwabo mwena bali teri alina buyinza kukuletera kuwulira bubi kubanga si yatonda abantu ate mukama yamanyi lwaki aba atonda. Tugenda omukyalo omutegesi nga tumaliriza ekyo ekiddako. Ekiddako tulina empaka eza Miss Curvy Africa nga 25 omwezi ogujja. Empaka zino zigenda kuleeta abakyala okuva mu nsi ez'enjawulo ku lukalu lwa Africa nga bagenda kujja wano okukompitingira engule eya Miss Curvy Africa. Omukyala akiikirira abakyala bonna mu kitongole kya Miss Curvy era bangi bava South Africa, Sierra Leone, Congo, wano ensi nyingi ezisukka mu 2 era tujja kubeerawo ku Imperial Royal ng'ennaku z'omwezi 25 November. Ono yagenda okukiikirira Uganda. Kale kakati mama tumirayo omuntu omu babiri tuveewo wano. Miss Curvy ntumira maama wange nentumira baganda bange emikwano n'abantu bonna abampagidde neera nsaba Uganda ebeere wamu nange tukikwasaganyize wamu tusobole okuba nga engule yaffe tugisigaza wano. Omukyala Ngoma tumirayo omuntu omu babiri. Era nange kantandikire ku maama kuba taata yafa nentumira omwami nentumira abaana netumira emikwano baganda bange bonna abenkwasaganya nabo emirimu banaye batumira. Kale munirire empaka za Miss Curvy Africa tulabe aba Nigeria batusobola kale katulinde byonna tujja kuba tugezaako okulingizayo bwe tuba tusobodde. Tukyakola programu ekyali ekyenkya nenga tunzika omulungi njongera okugamba nti tukola n'abantu bangi nga tobalaba tetukola feka. Ali ku kamera ya Justin Nakagwa olwo tiimu eri ku kamera Bilese Kirime yagikulidde bwogenda te mu control room waliyo munafe ayitibwa Dennis Mukisa yakwasaganya tiimu eri side eyo. Social media tuli bangi era nga tubeebaza singa simwe osanga byandi walidde naye katubitambula kubanga mwe muli tubagaza weekend esinga tugenda balekera Chris Evans ayongera okujjukiza nti ennaku z'omwezi nga 29 olw'omukago olujja ku Freedom City gyagenda okubeera mutwalo gumu ku mitwalo 3 wa VIP ate akakadde kameeza gwayagala okuba birodi okeerako katugendeyo tubatadde tuli wano okulwa Chris Evans ne concert ye gye bayita Another Lover bikalubye concert ezo mbi nyimba ze siwe kiri katwagala kusaba okulala kintu twakitandikako dda katwagala kyongera tukikanyuge mu bire basebo ne banyabo ensonga lwaki tutudde wano ngaffe Bukedde era Vision Group okutwaliza awamu tutambudde ne Chris Evans tuzenga tumulaba ibanga ddene katikati tutandise okugaba tiketi ffe twazegulidde katikati tutandise okugaba tiketi twagala ofune chance egendako mu Another Lover bikalu eyakayisa nnyo programu eyo eyakawongezi atuyina programu yaffe eya Bukedde butya ku Bukedde fama tuyina programu yaffe eya Washing Bay ne ekijulo zonna ziri ku Bukedde fama ezezimu zenjogedde kyokka ate ku Friday tubane full doors ekiro kati tunagabirayo watuufu ng'obirabye ogenda okutegeera wowangulira ticket. Concert egenda kubeerawo nga 29 ku Freedom City jangu ng'osuubira ekyenjawulo Bukedde TV kyekuttemu teyiwa mukimanyi ate ne Evans ebbanga lyayimbidde gwanvu tabayiwangako mumuwagidde era tusaba okuwagira okwo mu kukuumira eddala. Twagala okwebaza bannaffe